you okay? Hey Winnie. Hi. Are you okay? Yeah, indeed. Kulikayo ku stage. Good day. Kampala oba mulalamu ne out of Kampala oba mulalamu. What do you mean? Wano e Kampala ndowooza abantu bakumanyiira engeri gy'otukubamu omuziki twagimanyiira. Genda straight ku meaning. Ku meaning? E Kampala twewa respect. Nze abawagizi naawe omukubi. Naye tetumanyi kyekituukawo ng'oli. Siri mukubi. No, ngamba omukubi wa music. Omukubi wa music. Naye simanyi kyekituukawo ng'ofulumye Kampala. Nange simanyi munange ndabiraawo. Abantu bano bwe batawuliriza bigambo by'oyogera batebamanyi muntu gwe badiilinga naye when you go out there. Nsaagala luno lufuuke lutalo mbeere nga buli kiseera njogera ku ekyo okitegeera. It's just simple. Let's respect each other. That's it. I always say it. Era buli w'okiraba omanya I was disrespected. Oluusi nno obeera ku stage naye ng'abantu abali mu maaso awo abasinga tuba tubasinga emyaka kubanga mwana wa 18 just ng'alina bazadde be bamukkiriza okgenda mu show kitegeera n'abeera saawa zayagala so be batera okusooka awo mu maaso 18, 21. So these are the people kaveeri mbw akukwatirira kati omwana omuto kitegeera omwana omuto nze ankwatirira mukwano byebyo munnaaye Nedda si byebyo. Byebyo. Omwana omuto no kubanga olina ekingeri gy'okiresemu omwana omuto. Waliwo buli omu kisinzira engeri gy'okirabamu. Manyi buli omu alina omubiri gwe waddembe okugusalirawo kye gwagala. Ati ogwange saagala gukwatirira. Bwe mba nkola mba nzize kukola siri malaaya. Era bwe mba njagala okunkwatirira nsobola okuyitayo ne nga mujje njagalayo abankwatirira. Kitegeera. Naye anyway, shit happens. I know. Nayenga, for as long as I'm disrespected, buli when I'm disrespected, I will act accordingly. Unapologetically. Shagera, nga sina gwe netondedde. Whenever you find me, gwali eyo naina ng'ojja mu show, ng'awulidde Winnie Nwaggi kwali, ng'oplaninga okundisrespectinga. I swear upon the living God, I will give you your dose. I swear, I will not hesitate and get back to my job straight away. Sirwa nawo. Shagera? Yeah. Omuntu asobola okujja mu gundi mu show nga yazze ku kyankalanya. Shagera nga ye oba nga yategetinze ku kyankalanya nga yategeseewo wali omuntu akwateka video. Shagera afune ekyo kyagala okutwala ku TikTok. Shagera, so a lot of things happen behind the scenes. Mwabalabi bye mutayinza kumanya bye mutayinza na kutegeera. Kitegeera so kyokola banganze. Oli bwakakwata n'akateekayo tebikyandya. Ateekeyo. N'abalala bamanye nti ki Winnie Nwaggi bw'omukwatirira omudisrespectinga, this is what you get. Kitegeera kubanga era nina ewalala gye nnyimbira si buli wamu nti ngenda nkuba abantu embi. Nina ewalala gye nnyimbira nivayo nga basanyuse nga tusanyuse. Kitegeera we've all had a great time. Naye it's just, waliwo olubeera nga olunaku lubi ng'era omuntu oyo ng'obadde olina omusangayo akukyankalanye and then omwana n'alyoka ateekayo ka before nga tonabawoninga nomala n'oteekayo nga obakuba omwana n'amala nakomenti nga yabawoninga just tebategeera butegeezi. Aba editinga gye bali nabo bali ku mulimu ndowooza balina gye basasulwa. However, it's not my concern. Kitegeera bw'oba oka editing nze n'oleeta kino n'oleeta kino n'okigatta n'ojja mu story bw'oba ng'olaba kikuyamba kikuleetera likes, go ahead. Nze sikyalina budde bukaayana n'abantu. Bw'olaba nga content omubi yatunda ku page yo, go ahead. Nze ekyange kijja kuba kyange nga Katonda yakitegekera kuba kyange kijja kuba kyange. Bw'oba oyagala kunkyaya abantu si gwe Katonda. Kitegeera anjagala ajja sigala nga njagala. Eyankyawa era eyo jjajja osigala. Kitegeera omuwagizi wange tajja kunsaalira kwako ka video kubanga teyabaddeyo. Kitegeera omuntu yenna nga tewabaddeyo tolina ky'oŋŋamba. Njagala oyo yabadde ku ground. Kitegeera
bwe mba njogera naye. Winnie, wali oguddeko ku stage ng'oli mu nkondo? Kubanga abayimbi abasinga babeera nnyo mu nkondo. Wali oguddeko ku stage? Tugwanga. Nagwako e Dubai. Nengwako ku concert yange eyo mu show z'omukyalo. Ebigwo biri nnomo. Ki ekibaleetera okugwa? Stage oba engato ze mwambadde ziba za layisi? Bulaba naye. Mujooga. Bulaba naye. Ziba za layisi. Anyway, ekigo kiri nnomo. Omuyimbi yena alina okugwa. Kiri nnomo oluusi engatto eyinza okuba nga waliwo zino engatto ezibeera n'ebikondo ebinene neekunegula bweti sobola okugwa like that. Then oluusi stage eyinza okuba nga eri weak akakondo ne kayingira mu stage mu mbaawo kitegeera then nooba nga totegedde ate nekusuula. Bingi ebisobola okuleeta ekigo. Okumalawo ekyo ekiswala okubanga abantu balagamba yagudde ku stage bamuteze. Abambi ate bayimbi bannange temuswalanga ekigo kigo. Omuntu yenna alina asobola okugwa n'atali muyimbi. Tubalaba wano nga bagwa oyita ku muntu n'agwa ekigo. Ekigo tekikyasesa nti tusaana kunsesa. Omuntu omugamba sorry avaawo. Winnie, nina ekibuuzo kye njagala okubuuza. Saagala kibuuza nnyo bakyala bannange. Lwaki temwagala kuzza ku baana? Oba oyagadde kibuuza nze gamba. Gamba obadde oyagala kibuuza nze. Sedda si butayagala. Omanyi buli omu alina kyayagala. Otegeera? Kati abamu ku ffe twayiga mu mistakes ze twasooka okukola mu kusooka. Oba oli awo oba toyagala kiddamu ng'okyalina by'obazza bitereere nga bw'owandya kyagadde okuddamu okikola. Otegeera? Oba oluusi oba okyasumbukana ne patina wo oba oli awo tonnafuna ky'oyagala ky'omwagalamu. Kwegamba abalala baagala mmotoka, abalala baagala ttaka, abalala kwega kisinziira mu ky'oyagala okuzaala. Ennaku zino tulina ekibuuzo ekiri ku TikTok. Abayimbi bajja engeri gye bajjamu ne boogera ebigambo ebitali bya buvula, bakozesa vulgar words. Ebintu bino gwe wali obiwuliddeko kwe twakola wabeerako ne gundi ku TikTok okwo. Twalabye Bruno K yabalina abayimbi yabadde nabo ku live ne bakozesa ebigambo ebitali birungi. Gwe ng'omuyimbi kino oyinza kyogerako mu ngeri ki? Nze ng'omuyimbi sirina budde bubuulirira bantu bakulu. Buli omu akozesa ebigambo byawuliranga oba wakuziba bw'otyo era tetusobola kukola ki kukukontrolinga. Okitegeera w'otuukidde kyogera ku mukutu oba oli free bw'otyo bw'oba wakula. So buli omu kisinziira engeri gye yakulamu. Okitegeera? Sijja gamba nti oba nkyogere ntya. Sijja gamba nti nze ndi mutuukirivu. Buli omu alina byafulumya mu kamwa ng'anyiize. Naye bwe baba nga badde banyumya nga mboozi buboozi. Then it's a different case, but bantu bakulu buli omu ayogera kyayagala. Obudde obusinga abantu bagamba obudde bw'ekiro obeerayo ekiboozi ekyo. Winnie abamu mubeera mu bookings, abamu bamugenze mu ndongo kuyiriba ndongo kola kubanga mukola. Tugambe nti abali mu biseera ababeeramu ebyo ebintu baba tebalina bookings, baba tebali busy. I think TikTok live doza. Pasooka kubuuza, are you free? Yaba oba free? Ogikola. Like me, I once did it with Banda and I was free. Nali siri idle. What are some of those challenges? So you say mugwe ng'omuyimbi omukyala. Challenges. What are some of those challenges? So funye gwe ng'omuyimbi omukyala. Challenges zenfunyemu esinga okubeera ennene. Ate buli omu tajja gibagamba. Bye twambala. Mubeera nnyo ku social media nga mutuvuma. Ono yayambadde bwati, ono yayambadde bwati. Olina omusanga avuma ono, you know. Nange waliwo bensanga banvuma. Naye, let me tell you guys, being an artist here in Uganda, it's not easy. First of all, material tulina ntono. Ashagera ebintu tugabana n'abawagizi baffe. So osobola
osobola okulaba artist ku stage ng'ayambadde kyekimu ne faani eri kyangu nnyo kubanga material y'omu gwe tuyina teri kyosobola gamba mbu kale nga Beyonce w'anaabambu ayina tiimu namba emucreatingira bintu stylist we akola ku ye yekka okitegeera tetuli like that. We share stylists, we share so many different creativities. Shagera, betukozesa bebamu, material tufuna byomu. So it becomes hard. For me, it has been a challenge. Ntintuka ekisera ne mpuliranga. Omanyi? Anyambala ekiriwo kangende nkole bukozi sente. Shagera, ne nva ku byokunyuma, ne ngamba omanyi kangende nkole. Sifuddeeyo babanda babatya kangende nkole because at the end of the day I'll need money for my daughter's school fees and whatever. Shagera. So for me that has been a challenge. It's hard, like it's hard to be outstanding. Shagera. It's hard to be outstanding. Mboberenga gwe toina gwofaanagana. Era musobola okwesanga somehow mwambaddemu ko byebimu. Yeah. Challenge etya mu kisenge future plans. Yeah. Future plans nyingi zisobola zimalayo zibamalirayo wano ate ziri personal. Winnie wayosanzeeko faani kuba faani mu audience ng'ambadde olugoye lwe lumu lw'olimu ate kinnantuukako naye kisobokera ddala woba toli careful. Yeah. So kati ekyo kirina engeri gye kikuleetera omuntu oyo okuyisaamu amaaso. Somehow, you know, addayo nga takulaba nga bw'abadde akulaba.